omukulu w'essomero ery'Egayaza yamaze dda okubeera nga atwegattako kamuwe omukisa ababuuzeeko ate n'oluvannyuma headmaster okuviira ddala wali eri ekyebando ndi mutu Kamokya, yes, Kamokya agenda kubeera nga ate naye atwegattako. Sebo Mr. Mugodi tukwaniriza abatulaba mukama waffe yeebazibwe. Mukama mulungi ekiseera kyonna mukama era zembeera zeewaawo. Amanya gange nze Mugudi Godfrey, nze mukulu w'essomero lya Homies Darling Primary School Gayaza. Okay. Sebo Munnakamokya tukwaniriza. Sebo abooluganda mukama yeebazibwe. Erinnya Ssemakula Robert, omukulu w'essomero Homies Darling Kamokya. Okay. Mr. Ssemakula owebale Sebo, ndowooza naye katutandikire Egayaza eno. Toki tusooke tugikume mu lusoma luno lw'ettaamu ey'okubiri. Ttaamu ey'okubiri egenda kutandika etya oba egenda kubeera etya ku matabi gaffe ana naddala eryo ly'otwala ery'Egayaza? Abatulaba ettabi lyaffe ery'Egayaza twakola enteekateeka ng'abaana aba P6 ne P7 bo bakomawo Sande eno nga 17 ku Sande eno nga 17. Era tweteeseteese bulungi wadde nga ndi wano ku TV abasomesa benkolagana nabo abakulu deputies gye bali ku ssomero bali mu nteekateeka. Abasomesa bali abalala aba P7 ne P6 bakomawo nga 13 batandika okuteekateeka abaana bakomera 17 batusange nga kiri mulaala era nga tweteeseteese okubaaniriza obulungi. Abaana abalala okuva nasale paka ekibiina ekyokutaano bo bakomawo nga 25 batandike. Lwaki tukikola bwe tutyo? Olw'okuba nti tulina abaana bangiko tetusobola kuggulawo ssomero olunaku lumu. Bwe tuggulawo essomero olunaku olumu tuba tutaataaganya abantu abatuliraanye mu ngeri y'akalippagano k'ebidduka. Kyova olaba nti tutematemamu ne bajja ne bannaffe batuliraanye baleme kuba nti bayisibwa bubi olwa namba zaffe ez'abaana be tulina abangi. Okay. Mr. Ssemakula, Kamokya mweteeseteese mutya? Sebo nja kugamba Homies Darling nga bw'eri famire enjawulo tewali. Era ekiri Egayaza kyojja okusanga Kamokya, kyojja okusanga ekyebando, kyojja okusanga ekiteezi. Mpozi akabulamu awo omukulu agambye nga 13 abasomesa bakomawo naye si bokka n'abakozi abalala naddala ba mothers. Homies Darling boarding schools. Yes, day and boarding schools. So ne ba mothers oba ba matrons nabo bagenda kukomawo okwongera okwetegekera abaana bano naye ng'ennaku zeezimu ng'omukulu bw'azoogedde. Okay. Mr. Mugudi, abasomesa bo mubateeseteese mutya era omuntu asuubire ki mu ttaamu eno ey'okubiri? Abasomesa tubateeseteese bulungi nga twakaggalawo ttaamu mwezi gw'okuna twalina osooka okubangula abasomesa tubategeke. Bwe tumala obbawangula ne bategeka ne bagenda okusomesa ne tubagamba nti kale muddeeko ekewamu ennaku 4-5 mulabe kubamwe kubanga ffe abasomesa baffe abasinga basula ku ssomero naye osanga omuntu ng'alina famire nga tasula nayo ku ssomero n'abamu famire zaabwe ziri wala ng'Etteeso ng'Embarara. Ennaku zino tuzirwa ne bagenda bula ku famire zaabwe n'okukola ebintu ebyabwe nga abasomesa nga bwe yandisuubidde nti alinako ebintu byakola wadde wafuna akasente wanaabako wakateeka kati ennaku bazikozesa okukola ebintu ebyo. So abasomesa tubateeseteese bwe bagenda okusomesa tumaze obiteekateeka abaana bwe banajjira tujja kuba tugenda bugenzi mu maaso. Okay. Mr. Ssemakula, waliwo enkyukakyuka yonna oba enkulaakulana empya esuubirwa mu ttaamu eno mu masomero gaffe aga Homies Darling? Sebo neyanza nnyo ng'oggyeko ebitegekebwa mu kusoma oba bye tulina okusomesa mu academic kyenyinza okugamba nti tugenda okwongeramuuko kegamba
mu curriculum yaffe kwe kwongera okunyikiza ebyemikono oba the co-cultural activities kubanga twakizuula nti omuntu abeera complete ng'afunye ebyamagezi naye n'ebyemikono bikola ki kikulu nnyo bigasa so kyetwongeddemu taamu eno mu nteekateeka yaffe kwe kunyikiza ebyemikono ssebo kwegamba oba co-cultural activities nyingi zetwandiise skilling activities okugeza okufumba okutunga okulunda okulima okuyimba ebikwate n'ebitontome kugatta ebyemizannyo naye nga ne ebyakademiki nabyo bigenda kusigala nga bitambula wamu. Okay. Kale Mr. Mugudi katweyongereyo nga twongera okutunuulira ku entegeka y'abaana aba candidate class enneeteekateeka eyo enneeteekateeka ez'okuwandiisa abaana aba P7 ziri zitya tutera okuwulira abantu nga baka ku last moment ng'ate bagenda kutuula ko Miss Darlene kiri kitya naddala nga tutandikidde kuwandiisa kaakati ekyamazima abaana baffe ab'ekyomusanvu egayaza twamaliriza okubawandiisa omanyi ekitongole ekyebigezo kya UNEB ebintu byabwe bisinga biri ku mutimbagano kati ekibanja ekyaffe kibadde active era ku wiiki ewedde ku Mande nateekayo amannya g'abaana 519 ku Lwokubiri ne tufuna ssente ne zisasulibwa era bw'ogenda ku kibanja kyaffe UNEB tetubanja kuba twagisasula milioni nga 17 nejiwankwali mwana asasula emitwalo 3,1000 eza registration eri mu UNEB so abaana tumaze okubawandiisa aba P7 ne bw'ogenda ku kibanja kikulaga kiri paid abaana 519 era nga ekimu ku mitendera egy'okuwandiisa abaana kati kinaddako kwe kutwala forms ezisaba ebifo bya senior 1 mu masomero era ekyo tugenda kikolako omwezi ogw'omukaaga gwe gunaggwerako oba nga tegunana kuggwako tujja kuba forms ezisuusite mu masomero kubanga bw'omala okuwandiisa abaana ku UNEB olina okugenda basabira ebifo bagiyita form X mu masomero ga senior 1 kino ekyokuwandiisa abaana ku mukutu gwa UNEB olunaku olusembe lwa 31 ogwokutaano neffe twakikoze nga ne May 10 tenakola ki tenatuuka kuba kikulaga nti twagala nnyo okukola ebintu nki mu budde tuleme kwekwasa kubanga oluusi emitimbagano bwe gifuna abantu abangi girina engeri gigislowingamu ne giba nga tekyadduka bulungi kati ffe twakikoze mu budde era tumanyi nti tukakasa nti abaana twamaze obbawandiisa kakati obakomawo nga 17 tutandika okubateekateeka bulungi era kyemmanyi nti tageti yaffe ng'essomero twagala tufune abaana 10 nga bafunye obuna ku baana 5 ne first grade nga 45 tumanye nti abaana 45 baba basobola okufuna amasomero aga senior 1 obulungi tageti eri waggulu naye bw'osetingira waggulu kikuwa amaanyi n'ogezaako bw'osetingira wansi era ofuna kya wansi so ffe tutaga obuna 10 ne first grades 45 awo tumanye nti 226 twakola bulungi. Mr. Semakula ebitaano bye bona nedda engeri gye mwaŋŋambye nti bw'owulira ekiri eno kiri wabula bambuuziza ebitaano olwo kati tuweddeyo nedda munambaazi ate twawukanamu kati ate kamwokya tuli mu 13 kyembadde ntegeeza nti P7 yonna bye bitaano eweddeyo byegayaza 519 byegayaza wokka ebyo birigayaza. Mr. Semakula gwe weeteeseteese otya kakati sebo nange era obutawukanako ne muganda wange prosesi
almost ewedde tuli mu kujjuza kati kyetuyise form X okulaba nga ate nazo tuzitwala mu okusaba abaana their first choice schools naye ngeno process ey'okuregistaringa abaana with UNEB yo ewedde yateredde dda Darren twafunaawe emabegako nga batugamba nti lyafunye ne center number tusuubire nti ligenda nayo kutuuza era bagenda kutuuza okay Miss Darren ebiseera ebisinga ndowooza Mr. Mugudi ezenga eri waggulu mugenda kuvuma muti ekitiibwa ekyo ekya excellence embavu mutubbireko katono wadde tetwandisomodde kaakati embavu zaffe tuzeŋŋanga nnyo ku Mukama Katonda ekyokubiri Mwai Mukalazi yaleka atuteeseteese biki bye mulina okukola mu nsomesa mu kukola practicals n'okuba nti abazadde bakimanyaako mu ngeri gye mutambuzaamu ki ebintu so enteekateeka yaffe tegenda kuva nnyo ku kibadde kikolebwa mu nteekateeka kuba ffe ekirala kye tulina nti abaana baffe bakisulo baba abaana ab'ekisulo tuba n'obudde bungi kuba tejja kuba nti natuuseeyo olwa traffic jam engeri abaana baffe gye bakisulo tugenda kumaliza silabasi mangu nnyo tutandike okuba nga tubateekateeka nga tubawa trial papers nga tuziyitamu mpola mpola ne practicals mpola mpola tulabike nga tukuma omutindo ogwo ogubaddewo ebbanga eddene esabo ku kyenamba zenayogeddeko ebitaano ziri gayaza wokka ekamwokya bali mu 10 n'okusoba ekyebando bali 2 n'okusoba ekiteezi bali mu 10 ffe buli mwaka tutuuza ekitone nnyo tutuuza abaana 100 nga Military Schools ennya tutuuza abaana 100 musinga ne district ezimu ndowooza tutuuza abaana 100 aba P7 betusindika mu senior 1 tubola bannabadde nze we wabadde ompa ekifaananyi nga nze mmanyi ngatidde sigatidde eyo gayaza yokka sigaseeko kyebando sigaseeko kamwokya ne Darren Mr. Semakula abasomesa balina nteekateeka ki naddala nga mmwe bali wamu nammwe ababakulembera kuba tetuyinza butakyogerako abaana bano Mwami Mukalazi yali muzadde waabwe bamumanyidde nnyo mulina nteekateeka ki eri abayizi okulaba nga bavuddamu amaanyi n'embavu ekola ekyo wakati oluvannyuma lw'okufuna amawulire amabi ngaago kumpi mwali mubatadde ate enkeera nekibanga tekyatemaenye ssebo okusookera ddala kikyalo ekya taata waffe Mwai Mukalazi ate era neebaza abantu mwenna nga nviira ddala wano ku Kingdom family on a serious note mbeebaza olw'okuyimirira naffe mu kaseera ako tekaali kangu no naye oluvannyuma kyensonga esigadde yakubudaabuda abaana baffe ife abasomesa ate ffe tugenda okubudaabuda abaana baffe nga bakomyewo tubakakase nti yes taata yagenda naye tugenda kusigalawo nga tuyimiridde nabo era tekigenda kukola ki kukyuka kale nga ngenda mukuumulako Mr. Mugudi oyinza okwongerezaako akatono sebo sina kyenyongerako naye kyenzigumiza nti mu Buganda bagamba mmesa amaanyi tegeesimira bunnya naye ate ffe olugero tugumiddeko tyagala yawamu gegaluma ennyama kyova olaba nti era bw'otunulira ku mikutu gyaffe tubadde tuliziganya nga bwe tubadde kuziganya nga n'omukulu akyaliwo era twagala okukakasa abantu nti weetuli tukyaliwo kubanga Mwami Mukalazi yatusigamu ekirungo n'atugamba nti tubeere nga tuli bumu era kyova olaba n'olwaleero Mwami Kimugu tasobola twegattako ali Masaka abadde n'emikolo naye ffe tuzze tukyali bumu era twesunga okubudaabuda abaana n'abazadde tugende mu maaso tutwale ekirungo kya Mwami Mukalazi mu maaso mu maanyi nga Katonda embezi waffe kale tugenda kuwumulamuko katono nsigazaayo ebibuuzo nga 2 abali eyo mwebuuza obulamu n'obutebenkevu obw'abaana bammwe binaaba bitya banaasigala balya ku G
amalwaliro ganaabakayego. Mr. Semakula ne Mr. Mugudi bagenda kukomawo bongere okweyama eri abazadde engeri gye bagenda okubeera nga bakuuma abaana bammwe kubanga bangi babadde batandise n'okubitiitingana naye mu kukakasibwa okwo kw'amaanyi nnyo. Katuwumulemu katono ate tubeere nga tukomawo tova ku KTV. Nsigazaayo eddakiika 14 zokka era tugenda kuzikozesa bulungi. Nkyali ne Mr. Mugudi owa Gayaza Homes Darren ate era ne Mr. Semakula nga ye wa Kamokyawo ku Mawanda Road ojja okubeera nga omusanga. Tutunuulira enneteekateeka ya Homes Darren nga yeetegekera olusoma olwa ttaamu ey'okubiri. Okuwandiika abaana kwatandika nno dda ennaku z'omwezi 4 we baatandikira 27 bajja kubeera nga baggalawo okuwandiika abaana. Mr. Mugudi muwandiika bapya bakadde oba mukola geno gundi yonna? Tuwandiika bapya. Tulina ebifo okuviira ddala ku nassale paka P6. Wabula n'owa P7 bwajja nga tezinawo okubeera 31 nga yina makisi ennungi tuba tusobola okumutwala naye ziwera 31 tuba tusobola okuba mwana wa P7 kubanga ffe amasomero g'obwannannyini tubeerawo ku numbers. Bw'obeera n'abaana bwolina okuba nabo oba osobola okuddukanya essomero bulungi kubanga nekyaba tulaba n'abatuwuliriza nti tusasula emisolo, tulina okusasula abakozi, tulina emisoso mingi gye tusasulira ate nga tuba tulina kuba na source kuva mu baana basasula fees tulabe nga tutambuza essomero. So abaana tukyabeetaagira ddala bangi. Actually nze n'abaana 3 bakyalina ebifo okuviira ddala ku myaka 3 paka P7 ne bwagenda kati ku ssomero abakulu bannange gye bali tukola interview era ekifo kifuna mu lunaku lumu kasitoba nga oyise interview. Mr. Semakula oludde mu Homes Darren n'okusinga ku Mr. Mugudi naye omuntu ali yagamba obulamu n'obukuumi bw'abayizi bwaffe bugenda kusigala kyekimu. Webali nnyo ssebo. Tewali kikyuka okuggyako okulongoosa awabadde obunafu we sinnalaba. Abaana baffe ekyamazima oluvannyuma lw'ekizibu ekyo ekyali eggaba nga Homes Darren institution we have a security committee tegamba tulina committee eya security bala etunuulira Homes Darren schools zonna twatuula n'abakulu b'amasomero ne tweyongera okwetegereza kagamba mu bukulembeze waliwo kye tuyita okutunuulira ebintu no preventing we proact we don't react. Yes. Kagamba ne tutunuulira nti wa wayinza okuva obuzibu obwefaanaanyirizaako ne tugamba kale katwongere okusiba buli natti yonna twetegereze omuntu ayingira mu ssomero akebeddwa bulungi yeetegereza ye agenda waani ayagala ani atuukidde wa. So ne tutunuulira obuyinza okuba obunafu bwonna ne tweyongera okubukola ki okubusiba mu kyo nga twongera kukakasa nti safety y'abaana baffe mu Homes Darren schools eri gulugulu. Kyenyinza okukakasa nti tuli very alert security wise ate era nno tetukola ffekka. Homes Darren is a very strong family. Tukolagana ne local police. Buli singa wegendereza nnyo buli awali essomero lya Homes Darren kumpi nnyo mu luzungu kyetuyita a stone throw distance waliwo police station. Kakati abantu abo nabo tetubasudde muguluka tukwatagana nabo ssaawa zonna 24/7 I can say. In case of anything tubeera tuli in touch naye nga safety y'abaana baffe n'abakozi baffe eri gulugulu. Mr. Mugudi omuntu aba ayagala nnyo okuwulira nti ne kamera tulina oyina obwaguuga bwa Gayaza. Kiri kitya kubanga abantu abamu bagamba kati wali eryokero wali ku lasti wali olaba kamera mu ssomero. Kiri kitya ekya kamera ekyo? Amasomero galina kati obudde obusobola okugamba nti kamera muzisaawo.
amasomero gaffe mulimu kamera naye bwentu egayaza kamera mu bifo ebisinga weeziri ate n'ekirala nti mu masomero gaffe gonna tulina ebikomera era geeti ziba ziriko abakolaki abazikuuma olwokuba tulina ebikomera kati egayaza wo wanene tulina ekikomera kyetoloola buli wamu era geeti eziri attached ku ssomero ziri geeti 4 geeti ezo zibeerako obukuumi essaawa 24 ennaku 7 ne kubaako n'abalawuna nti oli bwakusanga sotu ebyokwerinda tubinyweza of course ne tuteekako n'okusaba Katonda atukuume so tukola bye tulina okukola mu ngeri y'okwetegeka naye nga era twongera nnyo okusaba Katonda n'ekirungi nga muganda wange bwagambye ab'ebyokwerinda tuli butoola era tuliziganya bulungi tubaako engeri embeera etuteekako bunkenga mangu nnyo tubakubira amasini bajja bakola ki ne batuyamba so abaana nga bwe bibadde tetugenda kukakkanyaako era tukakasa abazadde nti abaana baffe bagenda kuba safe kubanga ekyokukola tubadde tukimanyi. Abalabi baffe aba KTV tukyalina emikwano gyaffe aba Homesteading tubuza eddakiika nga 5 okulaba nga nate tutuuka ate ku nkomerero ya programu eno nkozi omukisa guno era kanguwe Mr. Semakula gwali eyo yakatwegattako owulire obweyamu ku lwa Homesteading ate era wadde tatava eri naye yaŋŋambye baabawoyeza sebo tusaba otuusa okweyamwakwo ku lwa Homesteading yonna nti omukululo gwa mwami Mukalasi mugenda kusigala nga mugutambuliramu era tusuubira nti ne ku mulundi guno byonna we biba nga bitambudde bulungi ye Homesteading eri gye tulaba yeevuganya anti tulaba yeebawanu ate era yettu nebeeraawo. Mr. Semakula neyanza nnyo sebo mpozi nga sinakutuuka awo sebo nange njagala kugamba abazadde baffe bonna nti ekyamazima tukyalina ebifo mu Homesteading Kamwokya okuva ku baby class okutuuka ku kibiina eky'omukaaga ate era bw'ojja nkuwa ekinene nnyo mu ofiisi gy'osookeramu eddakiika 10 obeera okoleddwako then kwolwo lwennyini omwana lwayingira okola interviews eta lwamanya result seera lwafuna ekifo nga nzizeeyo ku assurance sebo njagala kukakasa abatulaba n'abatuwuliriza nti ekyamazima tulina omusingi gwa myaka 4 singa wegendeeza nnyo mu bizinesi za Uganda wano n'amasomero agasinga ogawa emyaka ekinene nnyo 5 ne gavaawo ne gagwa naye emyaka 4 si kyekintu kye twagala tuyiseemu amaaso. There is a system which is running on a very strong foundation that is being operated by a strong team which is very diligent, knowledgeable and committed. Ekyo njagala okukakasa abazadde baffe n'abatulaba bonna mpozi ne bakama baffe mu byenjigiriza kubanga mu by'amasomero primary schools zitwalibwa local governments. Mu Kampala wano ffe Homesteading Kamwokya tutwalibwa Kampala Education Department Central Division. Kyebando Kawempe Division. Gayaza Wakiso Kasanga Town Council. I want to assure you nti tuli strong and committed to taking forward the vision and mission of our founder, Mr. Mukagas Kizito on his desk. Yes. Kale, umba Mr. Mugudi n'obubaka obusembayo ate era obagambe nti n'abaana okyabeeta. Abatulaba n'abatuwuliriza twagala okubakakasa nti tugenda maaso mu maanyi kubanga ekyamazima ffe olwazi lwaffe ye Mukama Katonda era twesigamye nnyo ku Zabbuli 23 olunyiro lusooka nti Mukama ye musumba waffe
seetaage kyonna. Njagala okukakasa abazadde n'abantu bonna mu ggwanga nti tuli beetegefu okugenda mu maaso. Twategekebwa, abamu bambuuza mwami Mugulira omaze emyezi 3 mukama wo agenze ogenda kukola ki? Ne mbagamba nti wadde agenze naye akyaliwo atwala bye tukola. Enteekateeka yaffe yonna engeri gye tutendeseemu tugenda kugenda mu maaso. Abaana kyabeetaaga tulina abasomesa abalina obumanyirivu, abasomesa abaagala kye bakola, n'abaweereza abalala bonna. Omanyi mu Homes Darling Schools engeri gye tuli masomero tukulembeza nnyo abasomesa, naye tulina abavuga emmotoka zaffe, tulina abalabirira abaana, tulina abafumbira abaana mu ggayaza, nyinza okukola kutyo n'abakola mu faamu. Nga tubuzaako emabega abaana bajja kweyongera okulya nga bagenda okulya kubanga enkoko zikyaliwo. Enkoko tezagenda nakyo, ensuku zikyaliwo, ne gye tulimira enva endiirwa nawe wakyaliwo. Era wiiki ewedde twalambulayo ne tulaba nti biki bigenda mu maaso. So nkakasa era nga mbategeeza nti nga bwe mutulaba tweyama okugenda n'omukulu gw'Amamukalazi maaso. Era omukulu ogwo tegugenda kuva kwa gwali mukulu gw'amaanyi emyaka 4 si myaka mitono. Era tekisobola kuba nti Mwamukalazi yali wattima myaka 4 atateekateeka, yali wakisa n'atuteekateeka okulaba nga tugenda mu maaso. Era njagala okweyama tugenda mu maaso mu maanyi nga Mukama ye musumba waffe. Amiina. Tusiibule Mr. Semakula naawe. Abatulaba tweyanziza nnyo okutulaba era nyongera kubakakasa nti tugenda kugenda mu maaso. Mpozi Paulo yali alina bayogera nabo n'agamba naye ekisinga byonna mutusabire ye, kubanga tetujja kugamba nti nno tetwetaaga ssaala, twetaaga essaala. Twetaaga omwoyo wa Mukama atuwe amagezi okutegeera n'okumanya n'obumu, naye nga tubakakasa tuli fokasi tugenda mu maaso. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Kale sijja kusukkako mikwano gyange mwenna ababadde batulaba ku KTV nate lunaku lwa bbalaza, lunaku lwa mukutula njegere wano ku Christianity Focus Center Emengo mu Kisenyi ow'omulabirizi Dr. David ne Pastor Cindy Kiganda, ate nga tuli mu week ey'okukyusa obulamu, life changing week. N'olwekyo tugenda kutandika na lunch hour. Tulina ababuulizi ab'enjawulo, main speaker baffe, tulina Prophetess Judy Anderson, so nga ate tulina ne omusumba Masha Baleti, saako abasumba bonna ba Christianity Focus Center. Jangu bakuyise mu wiiki eno ey'okukyusa obulamu bwo nga onyweza ebyo munnange bye wayayanira edda, so nga ate ne Mukama Katonda ayongera okugonnomolako ebyo nno bye wajja omusaba akadde konna. Eno Solution Ground saa 6 tubalinze mujje tusabeko ffenna, ate katugende tweyunge ku buweereza bwa Zion Pursuers Prayer Mountain bakwongereyo be bajja okutuusa wali ku Kinigeria. Weeraba. I'm Acharya Stella Mwesije from Homes Darling Primary School, Kamocha. I'm here to take you through the art and craft. At Homes Darling Primary School, we have very many things to do. We have academics first, as we do everything. Academics is first. Then we have sports and very many others. But today I'm going to take you through the art and craft. This thing is amazing. When you love it and put all your passion in it, it is amazing and durable for everyone. You don't spend a lot of money. You don't put a lot of income in what you're going to do. We just use things in our environment. We go look for papers in our school compound, look for a spoon where you've got it, look for a bottle, a box, which has even been used. But you get something very durable, something very useful to lives. This is so amazing that I found out I can make my own wall hanging with local materials like plastics. I also want to thank all the Homes Darling School parents who have encouraged us to join things like art and craft, sports, everything. Thank you so much to our parents. We also appreciate our administrators to look for the best trade. Art is something that is lovable, and when you love it, it really inspires you. Me as a person, I've learned how to work with other people, because you can see my team here. In future, when you're seated in a business office, you learn how to work with everyone in their way, because not everyone is like you, the way you would like it to be.
everyone has gone to school, but not that everyone has succeeded in what they went to school for. So when you don't get your job, maybe what you've been dreaming,